Zalujja omulungi atraba okwetoola ensi yonna mugamba mutyamwe bali kubanga mugoya programu zaffe ez'enjawulo. Tulina Mawojjolo Mukono district tuzze okubeera nga tulaba ku nnyumba eno eya muganda waffe awangaalira mu Amerika era nga enteekateeka nungi erimu leisure time nti kano kendiko essaawa eno kemulaba gyenva waggulu eno wagenda okuba nga awummulira. That is nga tutunulira embeera y'abantu abamu nti bavaluinga okukola ate ne bavaluinga n'okuwummula. So wakyateekebwateekebwa bulungi nti omuntu wanaabanga byonna bimaze nga yeetaaga okuwummulamu ajja kubanga ajja waggulu wano naye nga mu kyo azimbye ennyumba eya boxi. Bangi mwebuza ennyumba za boxi ziba zitya. Nyumba ya boxi lwaki abantu bajettanidde ennaku zino. Tugenda kubanga byonna tubibatemera tuzze ku ground wennyini okubanga ate tubalaga nti kisobokera ddala abantu bazimbye amayumba weegati ne gavaayo bulungi naddala nti bw'obanga okolaganye n'omukugu ofunira ddala plan ennungi finishing omulungi anobeera ng'ofuna ekivaayo mu kifaananyi oba ekikuwa value ya ssente zo. Bw'otunulira ekika kya poloti we tuli olaba nti ennyumba yatudde mu kifo kituufu okuba nti yasigazzaako ne space egenda okukola ku compound yo nnyumba eno. Waliwo n'enteekateeka era endala ezigenda okuba nga zeeyongerako naddala nti buli kimu kikyagenda mu maaso bakyazimba buzimbi. Kyenjagadde ku box house nga sinayogerako na Ashraf omukugu okuva mu Regico Construction Company kwe kuba nti ennyumba eno mpanvu eringanga kalina kyokka nga ya wansi. Mu kyo tugenda kuyiga ku box house gwe wenna ateekateeka okuzimba box house bangambye oba okekkereza ekekkereza kiralu ekekkereza ate era nga ennyumba eziriko zirabika bulungi. Omuntu yenna yandibadde enyumira buli muntu yenna yandibadde ajeetaaga. Bajjajja baffe bo bwe baali bakula baalinga ne mwamba nga basereka nnyo mwamba ne kati guno omulembe gwa box house. Era abamu tebamanyi zikola bulungi naye tugenda kubayisaamu tubalage box house yo gye twogerako yeefaanana etya era bagizimba batya esebo. Kale babuuzeeko Abannayuganda abatwaba okwetoola ensi yonna we tuba tutandikira. Ku Mukano tugenda kuyiga box house ate tugenda nakwongera okwewa essuubi okwezzaamu amaanyi n'okumanya nti bisoboka. Yes, so kubabuuzeeko Abannayuganda n'abatulaba bonna okwetoola ensi yonna kansooke mbalamuse mu kiramuso ekisinga obulungi nti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Amanya n'eddoboozi bampita Engineer Ashraf nga ndi mu Regico Construction Company. Mu Regico Construction Company eyo nga nkolanga technical director ate nga nkolanga architect era ate nenkolanga quality assurance nti bikyonna kyonna ekikolebwa mu kampani kirina okuba nga kiri ku mutindo. So ogwo omutindo ogwo nze alina okuba nga ngulaba isebo. Okay, kale oluvannyuma lw'okumanya ebikwata ku Mwami Ashraf nsaba osembere obeere nga ate otubuulira bitono nnyo ebikwata ku nnyumba eno. Tugenda kuba tugiraga Abannayuganda maaso emmanju tubeere nga ate tutunulira ne waggulu waayo. Ennyumba eno nnyiniyo tali mu ggwanga ali mu nsi z'ewabweru eyo mu Amerika. Yatutuukirira n'atugamba n'atubuuza ku design zo tumulaba ku design eziriwo naye ne tumukubiriza kusinziira nga yali atunyonyodde enfuna biki ebyo byonna. Yatuwa endowooza ng'atwebuuzaako kusinziira ku nnyumba gye yalaba gye twazimba eya box house e Busaabala. N'atubuuza nti ennyumba eya box esobola okubeera nnenemukko. Ne tumugamba ennyumba ya box ebeera nnene kusinziira ku poloti gy'oba olina. Ye Busaaba yali ntono okusinziira ku poloti gye yalina naye eno poloti yali nnene nga asobola ofuna ennyumba ya box ate nga nnene. So nga bulaba ennyumba eno ekisooka twazimba omusingi nga muwanvu. Ebiseera ebisinga abantu bagenda ne balaba ennyumba omaze ogizimba netandika okuba nga ebabirira biki kifiira ku mazzi gali agatambula okujja eno waggulu. So ebiseera ebisinga okukola omusingi nga muwanvu ebisinga ebyo byonna bulaba otya obyegize. Kati nga olaba essaawa zino twamaze oyisaamu pipe z'amazzi wastage nti ziziyingiza amazzi gana ojja kufuluma wastage oyo yenna ow'omunda byonna
nga wobiraba waneeno kati zino zivaawa kati zino ngabo zazo ziva mu master bedroom toilet ya master bedroom the pipe eziyingiza amazzi n'okugafulumya n'okugafulumya okuva mu master bedroom era mugenda kwa muziraba kutotola wano nyumba kwa waliwo toilet sendala waliwo gundi iki efumbiro byonna era yesebo sono plumbing work mwaba mukoze eri waya zaki ziri pipe zaki kati nga olaba ezo pipe ezo nga yenda kunyonyode nyumba ya box oluse ebanyimpi mukko tojja funa wa masanyaze nti ajjo genda nyimpi waggulu eri mu kusereka kati ekyo kituyambako okubeera nti nyumba ya mwamba kizibu nnyo yakuteeka kugifula ya box lwansonga nti obusolya buba buwanvu naye kati ennyumba tuzikola nga obusolya bumpi ekisooka kikekerezako ku miti gy'oba ogenda okukozesa mu kukola ki mu kukuba esiiringi ezo n'okusereka ekyokubiri okendeza ku mabaati g'owandikozesezza okukola ki okusereka eno ennyumba singa ebadde ya mwamba yandibadde egendako ekitono nnyo amabaati 150 naye kati ku bunene bwayo nga bw'ogiraba naye kati nga bw'eri waneene egendagendako amabaati 7 ebeesaza amabaati 30 sina 30 half of 15 sikati eno ebeesaza amabaati nga 8 ng'owandibadde cost nga omanye ebbeeyi y'amabaati ennaku zino bino ebituli byaki kati bino ebituli badde bano nga wola abali mu kusiba amadaala kati bino ebituli babikozesa okuyisaamu emiti okugezaako okukola emirimu egiri gya waggulu kati nga baali nga wola nti gala amabuloka ga 99 ge twazimbisizza buli bwogenda waggulu waba wengula okubeera ki wala tulina nti tujja biziba tebigenda sigalamu wali mu finishing kuba plaster iki yesebo kati oli akola ki waggulu oyo museresi asereka nyumba kati fabaliko construction company wobo tuwadde emirimu ebintu byonna tusinga tubitambuza wamu kati kwana tuna ku site eno kuliko omuseresi kuliko abali mu kuzimba mabuloka kuliko abali mu kocha ebyuma era nga mugendo balaba kuliko buli kimu kati oli golengedde waggulu museresi kati bano bazimbi bali mu kole nga yogamya na madala gana agafa agakalitu nsigali amazungu gwe tuta scaffolding ge bali mu kukola batungirira nga ye ku site yagala ko gali amazungu waba gagala kwa tumukolera quotation kubanga kati quotation ya amazungu ensanga olusi gabaga lunaku gabaga ngwengo sanga emitwalo 10 zigenze kuki ku madala buli nako ate 10 zina bali zikole kintu ekirala obitu wanogula kalitunso okyusa bukyusa kifo noteeka awalala ne bazimba ne muzijjawo ne muteeka awala ne bazimba n'olema expense eri nekola ekirala bana abakulu bazimbi nga mbadde nkunyonnyola abakulu ba engineer Hassan yabakulira era asobola n'otubuuzaako engineer Hassan okola biki kusooka konna kansooka embeebaza okukola n'aba Regico Construction Limited amanya n'eddoboozi mpitibwa engineer Mukasa Hassan taata Aisha nze ndi musajja muzimbi nga bondaba era nze akulira tiimu eno gy'olaba eri wano tiimu eri mukola ki tiimu kati eri mu kusiba madaala twongerako okukola enju yaffe ya boxing nga engineer w'abanyonnyodde kati nga nze kyenyamba tiimu engineer wano ku gundi wano ku matafali gano kuzimba wano awo wowe ntegeerera ddala awo we nakuguka ku tafali lino wansi ino kyetwanise practical esebo nti obukugu bwo ku tafali tubulabirawa obukugu bwa ku tafali omulabira sebo ndowooza olaba enju bweyimiridde teri mukoona wonna nti bwano wakyame taata ndowooza kyenjogerako kiraba ng'olwanisa makoona olwanisa buloka zitateredde esebo ndaba nti wano tewagire nga awo tewakoze eki tewateredde otegeeza gw'opima bino nzigi oluggi lugenda wano esebo edirisa wano oluggi wano wano ye shedi bweti ne bweti esebo wali ozimbyeko ennyumba n'oteeka oluggi wantu ne bagamba lugge oluze walala kyali kikutuuseeko ekintu ekyo tekintuukangako lwaki kubanga olw'obukugu bwennina tekintuukangako okwo kunga nti oba luteeke wano oba nti edinisa olitadde wakyamu kyo tekintuukangako kubanga okuva ewa mukama wange asookera ddala n'akindeetera wano ne tukikubaganyako ekyo nti lino liri wano ne lino wano esebo kubanga waliyo abamu batuuka okuteekamu enzigi nga tezijja namu ekyo kyo kyeka anakakasa omulala gye bujjayo ky'enzigi ajja okugamba nti omusajja kyapima kiki kituufu weruba 8 yaluba 8 net weruba 10
ziba 10. Kirungi kye kiri mu kuzimbisa 99. Ekirungi ekiri mu kuzimbisa 99 eno ekekkereza kye kisooka. Ekekkereza ki? Ekekkereza ku seminti gwe wandikozesezza ssebo. Bw'okola mu buloka buno obutono obwaffe obwa bulijjo eyinza okuba nga enju otwala seminti ensawo nga 3 naye ate ku eno ekekkereza ne hafu erikozesa 15 esebo. Kale tweyanziza ogambye tata Aisha Mukasa Hassan nga bulijjo kunoonya amataga Aisha esebo. Kale kirungi basajja bakola bavubuka bato tuli wano n'abalweji ku construction company tuli ku nyumba eri mu kuteekebwa saidi za wano Mukono district Namawojjolo nga wakava mu Mukono town ova mu Mbalala town katawuni akasinga Namawojjolo bakamanyi kubanga enkoko zibeerawo buli agenda ejjinja abasinga bayimirirawo kulya ku nkoko kati nga bennadde nkunnyonnyola nti fe Mulego construction bonna tubikola olaba bino ebyuma bitwaguze byakola nzije era nga wala bali muzikola ezo ze pipe ze tuli mukozesa mudana mu pipinga munda ez'amazzi era n'ez'amasanyalaze nazo genda kuziraba so kyekyo nga bolaba azo nyumba zolengera zino za mukama waffe zine kadde z'emizigo ate agatise ennyumba y'amakane y'emizigo n'asonyiwa atagase nti yalabanga nga yetaaga amaka amanyi abantu beebwe ekifo weekiri kale nga yetaaga amaka in fact eneze nyumba kati we twatuka wano nifanga space emala ntumugamba abana osolo balekayo eno nawo nyumba ezo nga za kuddaabiriza so tugenda ziddaabiriza zidde ku mulembe zidde ku mutindo then kati wano nga bolengerawo wano weewati tujja kuteekawo ekikomera wane ekisalako ye n'abapangisa era eyo gate eri yebadde bayingiza muno eyo yegyolengera eyo yebadde yingiza muno bonna kati eyo gate tujja giseetula tugize nga waba welding olaba bali then ye jagendere maaso nga yomuna mukiraba esavinga banedde wano nga bayingirira wali ne bakkirira ne bamweyawulako ye n'abeereri munda ekisakati kibeerewo era ajja sigala nga ye nnyiniwo kuba wajja vaayo ebintu ebirungi seminti nga muleka nga mutabula mungi nga daba yenna ali wano ku mazzi konna mulaba golabanga kyolabye kyekyo kubanga seminti tulina okukozesa mungi seminti owedda n'ow'ennaku zino si y'omu edda watabulanga akasawo ng'osooka katabulamu ensawo nga 6 ate n'asigala ng'akoze atya nga musenyu ogwo seminti mwali naye kati w'ennaku zino takyalinga owedda kyobola kati ffe waneeno kisinziira ku kiranti ngeri batuteesezaamu naye naffe tukozesa kasawo obugaali 3 mu kuzimba waneeno kyobola olabanga omungi naye ffe tukuuma bugumu bwa kizimbe kuba n'ennyumba yennyini agitaddemu ssente bano obokya nzigiza nnyumba eno abantu bosanyiza nnyumba era oluggi lw'olengera olwo olunene olwo lwe lwa master bedroom wali we bayingirira oyinza olulanga gate naye si gate olwo oluggi olugenda wali ku master bedroom wali we bayingirira luli lw'olengera luli eri lwe lugenda wali ku dining kati ezo amadinisa agagenda eri ku master bedroom ne ku bisenge byonna bye tuli mu kukola waneeno so byonna tubikwata lumu kasita banga tukolaganye material nga wali makati wali nga tuli ku site ento akamalawo tugenda malawo mwezi gumu ng'ennyumba eri weti tugenda malawo mwezi gumu era nange nebaza tiimu yange kubera nga tenjiwaayo tebanswazizza nti omulimu kasa tuteesa nti omulimu gwe guno omukama waffe agambye bwetu ne bwetuti mu bbanga weeriti tiimu yange nga tugikwata bulungi nga tutandika omulimu yesebo eno feesi ndala y'ennyumba oyinza okulowooza nti kati eno ye maaso eno ennyumba erina feesi 2 erina feesi eri ey'omu entrance erina mu maaso erina ne feesi eno ey'okufumbiro kati eno feesi gy'olengera yakufumbiro era abantu bw'ogitunuulira wano eno nzolooza ye maaso naye nga si ye maaso eno ye feesi ey'okufumbiro nti eyo shedi alina ebintu oba akumye essigiri oba alina kyaga oteekako ebwe yasobola okulya n'akikolere mu eno shedi ye n'addayo munda shedi eyingiza effumbiro esebo kati agolengera madaala gano amadaala omanyi nga yonagaye mukama waffe mu America
ali mu America so bamanyire ebintu ebya leisure nti olweggulo asobola kwagala okuwummulamu so ne waggulu tugenda iwawo ka terrace ganaga madaala gegamutwala waggulu oba sawa za lwaggulo ayagala kuwummulira mu keeya kasana kamaze okugwa ati ayagala kulengera ku kwerire ekkuba erina mawojjolo kwegamba ne tumuterayo ka terrace ako kolengera gena madaala golaga tutwalayo so eyo shade gyolengera ye shade yoku dining so we tuvudde waliwo shade yino wano ugambye connectinga ku kiyungu then tufunye shade eyokubiri ye connectinga wa kati ne shade eyokubiri ye connectinga ku dining egenda ku dining naye ngo osojingira yo omuntu yena inaji accessinga endaji accessinga nga ali munda so tosola sanga wabweru nga ajiyingidde era ina abera ku shade ino kubanga ayise munda mu dining oba yagadde kulirako wabweru naga kangenendira ku shade ye shade ya dining kale tuneyongerayo abanyabo ne basebo batugambye wano omukulu wagenda okubanga awummulira mu leisure manyi nga batugambye America bawo obudde leisure babukola ate ne bawummulamu kati wano wetuze wano waggulu wajja okwambukanga aje alabe ku bantu aberenga buli muntu wano manyi nti oba omulaba kati onayawukana kinaayina kalina talina nnyo kyamaanyi kyayawukanako kubanga bw'aba yagagendako waggulu agendayo waggulu ate nga ne gwegambye nti omuntu gwe tuzimbira tayagala nnyo bintu bigenda mukooya ayagala ekintu nga kiri simple and classy Abamerica baagala nnyo leisure kikulu eri okuwummulamu kiba yagamba ate munkolere ya akantu eyiwago njagala ennyumba nga ya box ate nga si ya kalina nati lisinga naye akantu kensobola okuwummulira muko waggulu kekano kagundi ketulaba wane naye oba olaba nti abaalengera baneiba bali bonna abaabalengera eri ekkubo ly'Namawojjolo eri ekkubo lya Jinja Road Namawojjolo wali eri oba olengera obulungi essomero eno ne security wise weri kubanga sokujja n'atunula buli side alabe yani ayinza okukola ekikyamu ekisebo kati nje tuli waggulu antugenda oyiwa sirabu oyinza okuba olaba gino emiti n'obuuza ate emiti gyaki abagenda oyiwa sirabu nga bataddemu dda amasannyalaze bataddemu payipu z'amasannyalaze kiki bayengala amasiku onoona kuno siku onoona mu kuzimba naku zino waliwo kye bayita wooden slab kati slab eyo tugikola nga yambaawo nga ya muti guno omuti gwolenga gwa kalituusi tugusala nga guli 4x4 4x4 ne kati wetumala nitugusibawo bulungi ate ekirala ekikulu nnyo waliwo abalaba bizimba twabirabako ku TikTok oko nga oli abizimbe nga tabizimbye bulungi ekisookera ddala nga tuba tukola ogenda kukola sirabu eno olina okukakasa okulaba nti emiti egyo wegyegattira waliwo beam kati nga bwolengera waneeno waliwo beam waliwo beam ogirengera yino naye kati guno kwegitudde neguno nekuzze kwegitudde n'ofoote guno emyaka nga 2 eno sirabu nga talina kyekoze eki kyebadde kati zino gundi tuziteekamu era ng'era enkola y'ebulijjo nti tosobola yiwa sirabu nga tutaddemu ki gundi z'amasannyalaze so eno engeri gye tukikola musooka ne tukuba akatimba k'engalama wansi era nga asikola ceiling n'oyiwako gundi n'oyiwako omusenyu ogwo ne semiti n'oteekamu ebyamasannyalaze kati wano tojja kwetaaga mutayimbwa tojja kwetaaga max pandi ojja kwetaaga bintu bibiri ojja kwetaaga nkokoto nekiyita BRC akatimba ako ketujja oteekawo tuyiwe bulungi enkokoto n'obuukirako era ogiwulira terina kyekola kyeba emyaka gyonna so yesirabu enje tugenda omukolera wani eno yesebo bintu nno bipya ebimu tetubimanyi buli amanyi sirabu tumanyi mitayimbwa tumanyi nkokoto kati ffe bakiranti baffe tubakolera ekintu nga kya layisi ate nga kikola ki si kya bbeeyi naye nga kya buwangaazi guno omuti tegulina engeri gye gugenda kufa kati kuba tugutwitinga bulungi ate omuti nga nkugambye guli 4x4 abamanyi ebyemiti omuti gwa 4x4 tolina kyosobola kukola gikolako yesebo kati we wano wolengera tuli kati wano bataddewo omuntu kubeera nga afuna akawewo kali mu bujjuvu nga we kazze eno yo mutungiridde awo kati ekisenge kyolengera eri waliyo roof gye tugenda tutungiridde nti eri oba tusobola lengera ki
mabaati era bw'oba olingizayo ojja kulaba nti tukyalumalirize okuba emiti egyo amasannyalaze twagataddemu nga alina kunyonjedde ennyumba za box zibeera nfundamuko waggulu nti akasolya kali tekaba kawanvu nnyo nti ow'amasannyalaze wakitalina ng'egyasobola kukola ki kugendayo kyobola nga tonnasereka omuntu yenna azimba box kyobola abamu tebannayiga nnyo okukola ki kuzimba box n'abo bazimba buzimbi naye kati wano mu kusereka olina okufuba okulaba nti epiping z'amasannyalaze ozitaddeyo nga gyeziri nti bali amasannyalaze okuyisaamu waya balina obuntu bwe bayisaamu obwo amasannyalaze ngakola ki ewaya ne ziyitamu olina okufuba okulaba nti buli kimu kiwedde nti otungiridde kubanga abantu abamu badde batya nnyo box zino nti zitonya naye okutonya kwa box kuva kubaki ku baseresi oba n'abantu abatamanyi kusereka ki box ebintu bino wamanga olina okuva waggulu nga tonateekako mabaati ng'otungiridde ng'okubyeyo plasita otaddeyo piping ezo eza conduit omukozi eyo waggulu eyo w'amasannyalaze n'omanya nti bw'oteekako ebbaati tewakola ki tewabaawo kigenda kukolebwa kirala naye ekirala ekireeta ennyumba za box okutonya nti mulimu abamu nga bakola engogo wakati awo abantu bakola engogo wakati awo nga nfunda kati ffe simanyi oba onaasobola otuukayo tulina engeri gye twakolamu olugogo lwaffe nti tuliwa buyiyi tuliwa nga lwa concrete tulisiba n'etteyiro olugogo olwo tulisiba n'etteyiro obulungi nti amazzi negaba ngakola ki nga gatambula yesebo so byebyo ebiri awo ku roofing n'okutungira kukola tetunateekako mabaati naye nga buli kimu kigenda buki mu maaso amabaati gagenda ogendawo nga tuwakiddamu kukolebwayo eyo yesebo kyendabye nti omuntu okyasobola okuzimba box n'obanga azimbye kalina that is obanga watomera nga wagenda mu estate nga tomanyi nti yabagagga ate nga olina obusobozi obuzimbe box wadde nayo yabagagga ku kyebateekamu abasajja bateeka ssente mu mayumba era nga twongera okuyozayoza omunnayuganda ali mu kukola enteekateeka eno bino tubikola okubalaga ekituufu kikye mulina okuba nga mukola w'obanga ddala olina kyeweeyagaliza nga tutunuulidde okuzimba ne ssente z'oteekamu ye nnyumba ezimbibwa aba Regico Construction Company tukyagenda mu maaso n'okugibalambuza nga ali wamu ne ttiimu ye yonna tugenda kuba nga tubalagako ne munda waayo mulabe ate enjawulo eriwo ekyazimbibwa buzimbiwa naye eraga nti egenda kuba nnyumba nnungi n'akabala omulyango gumu ebiri side wali esatu ena emmanju eri gyenvudde ate nga bwendabye ne ku plumbing work kindaze nti mulimu ekinaabiro ekitali kimu mulimu ekiyungu n'ebirala nga bagenda okubitunnyonnyola naye nga ye akasolya keeko obuwanvu bwebwo nkola ya kimerika akafashoni keeko Regico si ennyumba gyasoose okutulaga yatulaga ennyumba ebusaabala ennyumba era nayo yali ya box yo yali yewe Dubai eno shade nga bwe giraba egenda kwa shade ogiraba oyinza olowooza room shade twagala omuntu ng'asobola okwegazanya bulungi nti ne waba alina byagala okukolera mu shade ebwe abikola bulungi kati nolwo oluggi nga bw'olulaba olwa sitting room oba olulaba lunene ate luwanvu nga okusinza nga bwogenda nga bwe luli mu design ffe nga bwe tukikuwadde mu design bwe tukifulumya ku ground era ne mu design yaffe twalina oluggi luwanvu bwe ruti oyinza olowooza oba lwa embassy olyotera osanga enzigi bwe ziti ne kati nolutwalukola naddala wano mu buwanvu luli fuuti 8 obuwanvu wano lugatta enzigi abantu abamu ze mukozesa enzigi 2 wano obugazi ayimini kati obuwanvu luli mu fuuti 11 nga luba luwanvu nnyo twagala empewo eyingira ate ayagala nnyo light nga light eyikuyingira bulungi mu nnyumba ate nga n'empewo ekola etya ne kateni eziriko standard ziba mpanvu ne kateni ate kateni oluggi olwo enyumirako bulungi nnyo kati wano we tuli ye sitting room nene ne siringo giraba gyeri waggulu balina kugatta abantu nga 3 okugikoonako basukkamu mpanvu lwaki nti twagala ng'empewo eyingira bulungi muno nga empewo eyingira bulungi empewo nnungi era nga wula nti twamaze kati oteekamu ebyamasannyalaze kati wena wagenda ogenda TV wano wagenda ogenda TV ate twagikoze nti byonna
tewali kintu kigenda yita wabweru byonna biyita mu pipe oba network oba DSTV byonna internet byonna bijja yitanga muno si bino byakutambuza waya kungulu si byakutambuza waya kungulu kati wano bajja ogenda TV awasobola osalawo ntebe ne zigenda awo kyayagala kati ate soketi nga nnyingi Diro ayinza okuba alina omugenyi alina kyayagala okyajinga ate era ng'agenda mu kisenge mubanga anyiga wali TV kati ate ne soketi eziyambako bantu bakonectingako bintu byawe bingi ayagala kuteekako AC ayina oburedio bwe bonna tojja buteeka ku soketi ki emu kali just masannyalaze kuteekako kujjako yese bino seating dining oba nkulabeko gweri dining eri wano eno dining nga bw'ogiraba bw'oti dining bwe batadde kali ak'okuwummuliramu waggulu ku dining twetatadde ak'okuwummula katunga bw'okiraba wano wansi kati eno dining egenda kubeera dining open to the kitchen kati wano tujja teekawo kye bayita island wano eno nti wabaawo worktop wano naye byoyogera bigambo bizito kati Island ako kabanga abantu webanywera chai nga ku macha bubanga butebe buba bufeesinze eno eba wakitopu ng'efeesinze eno mufumbiro nti oli asobola wano nga tatudde ku zino emmeeza y'omu dining n'atula ku buno obutebe asobola ayagala kunyumyako n'ali mufumbiro afumba n'atuulako wano eno ejja kuba eveeri ejjeekome wano ekowe kuba erigenda muki mufumbiro kati eri sheri ginadde nkunnyonnyolako gitwala biddako ewabweru efulumira mu fumbiro so eno kitchen and dining biri wamu oba asobola ofulumiramu awo n'agenda ebweru isebu kati bodda wano eno ye union toilet union nti ya bonna omugenyi w'abazze tajja kukola ki kuyingira mu kisenge oba mu kisenge mu bisenge biri ebyamana kuba bisenge byonna bisafe contain nga twalekawo ne room n'akagunti nti wajja kubeerawo toilet y'olukale oba oli mu dining oyagala kweyamba ng'okoyisa omwe era zezo pipe ezo tulabire obweru ez'amazzi agayingiza neziri ezifulumya wastage awajja gendawo ka float trap wali mazzi gookya n'amabisi awo union toilet guno omulyango guddayo mu ddiiro yesebo wano space yaki kati eno space egenda kukola bintu nga bibiri ekisookera ddala ejja kukola nga saturation space ntono waayita okufulumako ebweru ogenda emmanju nti agenda mu kisenge kyeno n'agenda mu kisenge kyeno ne laundry ndowooza abantu we booleza agateekawo ekyuma kye ekyoza ne kikamula ne kyanika ate ne kigolola kyobola space emala ekyuma ekyo abantu beesunga laba master bedroom manyi tulina ebisenge bibiri tugenda biraba master bedroom eriwa master bedroom eno gye tulaga ekyotunuddemu direct ye toilet ya master bedroom eno toyi yonna eyo yonna toyi egendagendamu ebintu bingi nnyo nga ejjagendamu jacuzzi ejjagendamu toilet egendagendamu we basenyeza byonna awo room namba nene yo nene master bedroom wano we tuli kati ye master bedroom kati master bedroom eno twagikoze mu inewe nti eri toilet eno walk-in closet baba walk-in closet yawukana neziri ezaffe endala yawukana nezaffe ziri endala esobola obeeramu wardrobe osobola okubeeramu nga yoganye mukyala so kwa wali wesobola okwekolerako makeup bikyagenda kutambulako wardrobes ziri omwo ebintu byengatto kyovula bannene okukamala bwetu yesebo oba nti gwe kabaka w'ennyumba za box wadde n'ez'ebika ebirala ozikola ennyumba zonna zikola ez'ebika ebirala naye twasalawo tuconcentrating ennyo ennaku zino kuki ku box naye era oli wajja nga ayagala mwamba tetugana zikola ki gimuzimbira kubanga era ozzenga oziraba ennyumba z'omwamba zetu zikola tya tuzimba so nawo pipe waka yayiseemu dda wali lwaki omwalesewo space waggulu w'eddinisa eyo design yaki kati awo tugenda teeka kye bayita cabinets nga ziri waggulu asobola oteekayo ebintu ebyagala otereka eyo waggulu olufuna kyalinnyako kyonya kujja kubeerawo ajja kuteeka akalinnyako awo ng'oba nsawo ava America tayagala giwummuza wanti ng'akasukayo eyo waggulu kati master bedroom twabalaga Ashraf ono ng'azimba ennyumba eya kalina
abantu gye mwasiima mucho ne plan goes kola. Yesebo. Ndi professionally ndi mukubi wa plan kati bweneyongerayo okusoma nensoma n'ebya engineering. So osolo kwa upgrading anokola n'ebyokuzimba. Tovola kati byonna obindabamu. Yesebo. Ekyo kati eno kyekisenge ekya master bedroom ogirabye ngayo nakunyodde nti ennyumba ya bisenge 3 bedroom house. Nga buli kisenge kiri self contained. Kirina wardrobe, kijja kuya ne wardrobe ne toilet. Kati kyekimu ku bisenge obudde master bedroom wano ekisenge wakiyinza okuba kyabawala nga nakyo buli kimu mwekiri. Then kiri ekiddako eri kyekisenge ky'abalenzi. Yesebo. Okay, omukulu yasalawo kino akiwa bawala oba akiwa balenzi. Kyonna kyayagala kuba kiyo kiri kumpi n'omulyango. Buli kisenge kirimu ekinaabiro. Buli kisenge kirina ekinaabiro. Amaanyi nga mangi. Ebisenge kirina ekinaabiro kirina toilet. Kirina ekinaabiro kirina ne toilet. Ofuluma mu kisenge ekyo nga buli kimu okikoze otya okikoze okimaliriza. Ofuluma balina ogenda mu ddiiro oba ogenda kukola sibi ate kugamba ate ogenze mu union toilet ate mulimu omuntu. So kyetutwa kisenge kyo twatwa self contained. Yesebo. Era neno ndoza nesine kisenge nakyo kiraba ceiling eri waggulu. Ceiling eri waggulu. Aeration. Pipe tuwe yingira pipe zino twazadde eza conduits z'amasanyalaze zizo mweziri ez'amazzi ojja zisangayo eri mu toilet nazo gyeziri buli kimu kwegamba ogenda okusereka kati ezo pipe zivira ddala wa mu ceiling ate sikujja ate tutandika okugera ntutuusa okuba plaster ate tugenda tutandika okutematema ebisenge tugenda okuva ku nyumba tutandika okuba plaster nga buli kimu kikoze kitya kiwedde ezo pipe zivira ddala mu ceiling nga mukirabye. Yesebo. Kale awo tuli ye Regico Construction Company ye Chencha Ashraf Mukibi ya tu manju ofulumira wano. So wano osolo ofulumira manju. Just in case ngweza yagala zani kanga tugenda teekawo ekisinga ekimwawula so sala wene manju n'ateekayo waya ze zayagala okwanikako engoye n'ebirala. So kali ofuluma ne manche n'ade sikulazi eno space eno byolingira wano. Gye tugenda oteekamu biodigester wano. Mugenda simawo kabuyonjo. Tugenda yitawo kabuyonjo enzungu era gye bayita biodigester era nga mumadde mujja muziraba. Etoye zitawunya teziwunya zitwala space ntono tebazinywamu ate nga n'obuyonjo nayo ekikola bulungi. Gye tugenda omuteera awo. Esebo. Kakati byonna bye mulabye abikyali mu nteekateeka ey'ekifaananyi ekinene kye tulina mu plan omwami Ashraf gye yakoze naye nga nkuta kikyogamba abantu mwenna ekisookera ddala nnyongera okubeebaza muzze mutuwagira ebbanga lyonna kusinziira kuva ku kalina ne tubatwalako ebusaabala ne tubatwalako emukono katubaleese mukono nasuuti katubaleese wane enamawojjolo era nga muzze mugoberera programu za mwami Roja nawe bali kutukyaliranga ebbanga lyonna era nnyongera beebaza nti mwebale kutuwagira era nga mbasaba temujjanga okwo so kati fabalego nga mmaliriza Balego Construction Company tusangibwa Kyebando emabega ga Kamwesi kuba eriva kwa Kamwesi kwenyini waliwo akatale wali kuba erijoining okuva ku Gayaza Road tukali ku Tula Road wetusangibwa oba ku kizimba kiyita E&E Plaza mabega ga Kamwesi era oba oyigita bwoti ku gate ya Kamwesi yemanje ekizimba ekyo kyaba kiyita E&E Plaza kwetusangibwa room G10 so the number z'essimu zaffe Balego Construction Company tulina ya Airtel eri 0709 58 71 77 0709 58 77 oba ya MTN 0780 23 2749 0780 23 27 49 zinamba zaffe zonna ziri ku WhatsApp oba n'okukubako zonna osobola zibeerako ebbanga lyonna era nga mbakubiriza muzikubeko gwe nawe weetaaga ennyumba nti oyagala ya kalina oyagala pulaani oyagala plumbing oyinza okwesanga nga wakuba dda pulaani
oyagala kukubajamu oyagala kukuzimbira tukisobola okujja ne tukola. Oyinza okusanga tolina pulaani oyagala tukubire pulaani tukubalemu tukuzimbe tukikola. Oyinza okusanga oba wazimba dda oba watuuka ku olopuleti nyumba wandiyagadde ogifuula ya bokisi awo nyini wetukusangidde tukikola. Oba oyinza okwesanga oba wamala okusereka oyagala finishing kukuba plaster kusiba mayinja kukola pavers nabyo byonna tukola ki tukikola sebo. Oba oyinza okusanga oba oyagala biodesta byonna tubikola sebo Abadeko Construction Company. Amannya n'eddoboozi bampita engineer Ashraf Mukiibi era nga byonna bagambye technical director mu Regco Construction Company yesebo. Tiimu yaffe nno nnene erimu taata Hasani oyo taata Aisha Golabe oyo Hasani erimu n'abalala abakyala era mbatumirako na engineer Alex naye gyali erimu abakyala abalala madamu Natukunda Elizabeth accountant waffe ojja musangayo mu office waba oyiseeyo oba administrator waffe Bridget Ruzige bonna babeerayo. So company eno teyimiridde ku nze nzekka etwala kwabo abo n'abasigadde bemmenye be bakola ttiimu eno tubanga tutuusa kuba ne tubatuusako emirimu emirungi egyo gye muze mulaba ssebo. Era mbasaba mutukolagane naffe tetujja kubayiwayo essebo.